Secondly, lwaki omuntu alowooza nti natalina amagye tagenda kuba nti nakulembera because omuntu ajja alowooza nti amagye gajja kugaana okuteeka ekitiibwa mwoyo anaabeera alondeddwa. This is a first. Kino si kituufu. Gwe Munnayuganda genda olonde omuntu gw'omanyi agenda okukolera ensonga. Ku mulundi guno tugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu, genda olonde Robert Kyagulanyi Ssentamu, balangirire ku polling station w'olondedde. Bigatibwe paka ku constituency level, bigatibwe paka ku district, bigatibwe paka ku national talent center ng'omuwanguzi oyo gw'olonze. Naturally, tetuli island, tetuli feka nga Uganda nti ensi teraba bigenda maaso. Amaanyi gaffe bwe gaba tegateekeddwamu kitiibwa. We are not alone in this struggle. What do you mean? We are not alone. Yes, tetuli feka. Atoyagala nkikunnyonnyola ntya. Nakirala bw'oyogera ku kyamagye muganda wange. Samuel, abantu bakiina in mind. Era kyengezaako okubatereeza nti amagye siga mwami Museveni, siga gay. Amagye siga mutabani we Muhoozi. Amagye siga abo boolaba ba Abel Kandiha abali mu bitongole bikesi sigaabwe. Secondly, tusiriikiremu tulowooze bantu kyabali mu magye gano. Ennaku gye balina nnene nnyo n'okusinga ffe bannayuganda ababeera ku street. Basasula sente ntono nnyo. Mubbo mulimu baganda baffe, mulimu bannyinaffe, mulimu bakkojja baffe. Bw'oyinza okuba toyinaamu muntu Samuel gwomanyi nti no muganda wali mu magye. But nze nnina. Nnyinza okuba nga gwe nnina atali ku ranka nnene. Kabuleta ayinza okuba ayinamu omuntu. These people bava mu ffe. Tebabajja nti no babajja ku kizinga kirala ne babateeka mu magye. Bano bannayuganda abasharinga plate abagabana ennaku okusoomoozebwa. Tunulira abasirikale bwe basula. Tunulira endya gye balyamu. Ogeraageranya ogambe omusirikale akuuma eggwanga bw'ati bw'abadde alina okulabika n'atambuza obulamu bwe. Ekirala kinjaga okulaga obulumi bwe balina abasirikale abo singa ofuna obudde n'oyogerako n'abamu ku bo. Museveni yalwawo dda okuvaako era beesunze nabo bennyini beesunze kalulu kano ka 2021 enkyukakyuka ejja abasirikale. These are Ugandans. Nga n'omusala njagala okulaga abasirikale ba police buli nnaku bbiri lwakiri nfuna essimu ne messages ez'abasirikale ba police nga bagamba Haji mutwogerere ko sente zaffe eza SACCO bazirya batujjako emitwalo 5 batujjako emitwalo 10 and these are the people you think that are supporting Museveni. They are here for us as Ugandans. Nga bwe babba sente za cancer ekyuma ne kitajja, nga bwe babba sente za covid ne zitatuuka, nga bwe babba obuwumbi 11 ezibadde zirina okusasula abasirikale rather abasomesa bilioni 11 ne bazibba. Abasomesa ne batazifuna. Government ya mwami oyo Museveni nze nja kukyogera bannayuganda kibabeeremu nti obulyaza amaanyi busibuka ku government ya mwami Museveni. Government ya mwami Museveni bwe lyaza amaanyiza abasirikale abakuuma eggwanga n'eryabwe aba police n'aba magisi Munnayuganda tobatya. Actually ebiseera ebisinga bano ab'amagye n'aba police embeera bw'ebeerawo adde bayina Kazibwe kiki abantu ate nga bajjuddemu akatemu nga batidde nnyo. Sagala owayirize basajja nedda ssebo ndi ku radio ekyenjogera nkubuulira bennyini bakugamba baayi tetubalaba kiki nga temulabika tubaga nti alamu tulinde tukuba akalulu twagala emirembe era emirembe gye tulwanirira. Munnayuganda alonda omuntu gw'ayagala okulabika nti yamukulembera ku biseera bino. Robert Kyagulanyi Ssentamu amagye ne poliisi saagala kugamba ng'oli omukyala w'eri ekkoboko gwe bakubyakalo yagamba nti tulina sapoti y'amagye. Amagye ga Uganda yenze naawe n'oyo omuntu asiika chapati n'avuga boda n'atalina mulimo. That force is yours. Tweyanzege His Excellency amagye ogenda kubeera commander in chief of the armed forces nga gokola deployment gogamba nti kati omanyi ensonga eriwo toli munnamagye bannayuganda balowooza nti lindako seetaaga kubeera omanyi mulina okutegeera nti amawanga agatwetoolodde gakulemberwa abantu abatali b'amagye. Recently DRC yayina akalulu. Yes. President waayo w'amagye Tshisekedi Felix w'amagye si w'amagye general nedda tebayina magye. They have armies. All these countries, right? Waliwo endowooza lindako waliwo endowooza yatandika okukyuka. Olidde myaka tulinga myaka 10-15 abakyalowooza ebyamagye bali offside because endowooza ne yatandika okukyuka. Nkuwa ekyokulabirako bw'otunuulira eggwanga lya America wali tosobola kubeera president nga tosoose kugamba abantu ntwalana mu Vietnam war hero biki. Yes. Ne kati Obama yajja tamanyi nakukwata mundu tiyali commander in chief. Ono aliko si businessman si commander in chief ne system sizezimu kugamba nti before that babushi bonna baali Vietnam war heroes. Waliwo ekyakyukaawo actually nga bakuga atya Colin Powell alina okujja bamulonde because hero war hero. John McCain yafa yali yesimbye ku Obama. Yes. War hero Vietnam hero. N'endowooza n'egenda ng'ekyuka
abantu ne bamanya nti weetaaga kubeera nga wali mujaasi okujja because kati twagera mu politics of persuasion kumatiza abantu olidde kati bwojja n'omatiza abantu gobeera commander in chief ate ensonga eno ono Haji gundi Kazibwe zayogedde zonna ntuufu the issue eriwo is bonna bantu baffe omanyi Museveni kyakoze kwawulamu wakati w'abantu because baali baŋŋamba wano LDUs ne ŋŋamba nti okay baali very beeyisa bubi nga batta abantu and so on naye bw'otunuulira waliwo gwe nagamba nti these LDUs ng'omulaba nti obusungu alina bungi ne weebuuza look at his life what kind of life does he have kati n'ogamba nti does he value his life LDU if he does not value his life what makes you think he's going to value your life olidde kati olaba kati fe Jesus told us that love your neighbor as you love yourself kati you have to first love yourself kati bogo wabalabanga teyagala munno ngabwe bweyagala olidde kati bwoba gwe teweyagala onoyagala otya bali kati twetaaga bonna bantu they are among us bantu baffe bye bayitamu bye tuyitamu so kasita batandika obbawula nti omulabewo ye LDU omulabewo ye w'amagye omulabewo ye police bagenda bafuga ebagita divide and rule kasita mutegeera nti these people come out of our community awo nga mumanya because kyekyaliwo omanyi a revolution started by woman in a Muslim country Sudan General Omar Bashir what happened to him where is he now but still the major have the power the people have the power abantu bagenda mu street amagye ne gabeegattako the people have the power nobody can beat numbers olidde yensonga lwaki newankubadde abadde n'amagye alina okugenda okugaba obugaali alina okugenda okugaba pikipiki alina okugenda okugezaako okumatiza abantu singa amaanyi gaali mu magye yalibadde ebyo byonna tabikola because yeetaaga a minimum number kyenvadde ngamba abantu wano nti n'okubba akalulu yeetaaga a minimum support kwatandikira okubba kankuwa ekyokulabirako bw'obeera omusomesa ng'omwana gw'oyagala yafuna pass mark tugambe eri 60% n'afuna 57 najja n'akwegayirira nagawayi nyamba saagala retake osobola omuyamba naye bw'aba yafunye 20% onoonya w'omuyambira nga tokola ki tolaba onookubba nako kwennyini weetaaga okubeerako with a bare minimum support yeetaaga okubaako let's ne 40% oba ne 35% ati sinaasinzira okukubba because of course kya planning naye bw'abeera ne wakitegeera ddi nti kya planning kati kubanga ekyo kirina kubeera kirina kulabika nga akalulu kawedde kati gwe bw'owulira nti bano baabagobye mu electoral commission ne baleeta a new biometric system which is supposed to stop rigging kati nga bwe nkugambye when Museveni says he's fighting corruption then he's going to be named in a corruption case audite when he says he's fighting this then that's what he's planning to do that's how he speaks abantu bamutegeera so bw'agamba nti he's fighting rigging you just know he's planning to rig that's what he's planning nature nkugamba nti even rigging has to come with a bare minimum nti oba ninawo 35% abajja okumpa akalulu genuinely kati okwo kwe naasinziira naye kati bwe mbala in a free and fair election in Uganda I don't think nti ayina even 10%. His excellency tayina kati kyenvudde nkugamba wagoberera gundi eyasembayo okukolebwa aba Research World International. Shut up, those things are fake. Why do you bring those fake things? Kati first of all and actually tuwalalikirako the thing eriwo is opinion polls zaafa mu nsi yonna because abantu tebakyayogera kiki bagenda kukola owulidde kati olaba kati mu nsi z'abazungu balina kye bayita exit polls olinda abantu abava mu kalulu n'omugamba nti olonzo otya usually zabanga very accurate because oli aga nti nonzo kati n'omanya nti bo interviewinga let's say 2000 people omanya akaluche kagenda golonzo otyo naye kati exit polls nazo zafa because abantu tebakyayogera bintu bibagenda kulonda
So kati opinion polls first of all ziri fake. Teri ayinza kufulumya opinion poll ngeraga nti Museveni has 10%, which I think he has. Teri again tebajja kukiriza gifulumya, and of course wajja kubeerawo because do you know the amount of pressure they put in creating an image eya Museveni okubanga w'amaanyi, and yet he's at his weakest. Actually when nali nangirira okuvaayo nagamba nti he's only as strong as the fear he imposes on us. That's his strength. Kadem. Museveni is only as strong as the fear he imposes on us. Maybe you saw Kazibwe ya Uganda. Ntuwamanyi dam. He's only as strong as the fear he imposes on us. Ntuwamanyi nga kirabikira mu okutya kwabateekamu. Gali mu kutiisa abantu. Anti mwegalabikira mu kutiisa abantu. Gali mu kutiisa abantu. Kibanga like wolowooza nti waliwo ekisenge wano eri owulirayo empologoma ekola ki bakuyita kola ki ebogola uruguma ewuruguma. Is that the right word? Yes. Okay, roaring. A lion roaring the other side of the world. Ne nobanga otya nti abo ofuluma waliyo empologoma lumu n'obuuka ekisenge n'osanga kapa yebaddeyo. Kati that is the image of Museveni right now. Very, very weak physically, in his body, politically, everything about him is weak. He's wasting away, he's dissolving. But wogamba physically nga bikana kwasiba kuba pressure up ana asatu yali ruya tambula sime kilometers meka omanyi waliwo story singa mutegeere ekibaawo ng'amaze okukola ebyo byakola. Singa mutegeere ekimubaako ng'amaze okukola byakola aba yetaagana kutwala bweru okumutereeza. Vane kwekyo waliwo story yali ku Serena n'agwa wansi n'agwa ekigo ne bamutwala. Kati story nejjaawo y'amaanyi biki Museveni has collapsed enkera n'akola pressure ng'agezaako balaga kifaananyi okimanyi kibanga yeepika naye ng'ekituufu kiri nti the reality is he's wasting away before our eyes. Omuzibe kaya takiraba. That's why ngezaako kugamba please nekirala tetusobola kulowooza tusooke tusirike fedda tulowooze when tugende mu lusirika lw'ebirowoozo tulowooze nti omuntu at 75 oba 76 bwe gibanga gy'emyaka emituufu gy'alina olowooza asobola okubanga alina amaanyi, asobola okubanga akyalaba ebintu nga bw'abiraba. Maama ye bamubumba mu bbumba ki tulina ba Paul Biya ajo bamanyi balina mu myaka 8. What is their condition? Balowooza batya bwe balowooza ne koona omusajja owe Algeria gwe bajjako bamuteekanga mu kagaali nga mu ssaawa 24 abeera active okumala essaawa nga South Africa. Yes. Abeera active okumala essaawa nga 2 out of 24 hours. Naye yali president nga nobule yagenda okulonda bamuleetera mu kagaali. So generation yaffe Mwami Museveni is out of touch with the reality. Ajiwuliriza Mwami oli Kaguta Museveni utayinawo ayagala kutuuka n'atatuukawo. Naw kankubulireko kibi ogenda okulaba ali eno aguddewo kino omuntu omuvubuka w'emyaka 30 nga tukulembera omusajja wa myaka 7 mu gyonna gy'alina waliwo gap ya myaka 40 okutaginga dreams zaffe ebirowoozo byaffe n'ebirooto byaffe nga tulowooza nti ono w'emyaka 7 alina kyakyasobola okukyusa nga byamulema okukola at the prime of his life we yagira mbukulembeze nga ali mu 40s nga byamulema okulabika nti nobitereza. Ffenna tukimanyi psychologically ne bwoba okitute mu mbeera eya bulijjo buli lwe twongera okula twongera okunafuwa mu birowoozo n'amaanyi n'obukozi n'okutegeera. That's a fact of life. Ajo oli munnamawulire. Yes. Omanye nteka NRM kati byeriko byegoba African integration social economic transformation agamba bino balina okusooka okubyachivinga to byagala tubyetaaga si kubyagala bwagazi tubyetaaga but tugenda bifuna ku bano ye Mwami Museveni era kyagamba nti yagala East African Community bengeteredde nga twalonchinga ne standard gauge railway amawanga amalala gali ahead of us. Nairobi bali ahead of us. Tanzania wa John Pombe Magufuli afuze emyaka egi Magufuli emyaka egi Magufuli n'atuuka ku middle income status. Tanzania one. Uganda tukyali mu kwetyamula. And you are telling me about Museveni alina kyakyasobola okukola? Listen, Pan-Africanism. What are you? You cannot even open the border with Rwanda, who are our brothers. Ngogamba ozimba Africa. Africa, oyogera omanyi waliwo olunyiriri mu Bible lwenjagala lugamba nti you have run with men and have grown weary. Are you now going to contend with horses?
kavunuli nti odduse n'abasajja n'okoowa n'oggwamu kati onodduka n'embalaasi kakati let me tell you something. You can't even open a border with Rwanda, our neighboring country. You're talking about Pan-African. That is absolute rubbish. Techinagana Joseph Kabuleta. Negotiations weziri. Mwaka mulamba. Omanya abantu bibayitamu abali kumbi ne border awo. Abe Rwanda n'abe Uganda. No, omanya abantu abafiiriddwa livelihood olwa border eyo kubanga egaddwawo ng'ombuli ya Pan-Africanism, East African. By Mami Museveni trying to say that he's the solution of Africa, I'm worried is going to be the problem of Africa. Kyekimwe ekyali ku mukulu we Gaddafi yajja n'agamba ayina ekirooto ekinene, of course yafuna okusomozebwa kuva mu bazungu. Abakulembeze bano munnange buli lwe balwamu obukulembeze batuuka ebyabwe ebizibu ne balowooza nti babimaliriza ne baagala okulya ne gye batasobola kulya. Kati Mwami Museveni alowooza nti asobola okusolvinga ekizibu ekiri e Congo, alowooza asobola okusolvinga ekizibu ekiri mu Algeria, ekirooto kye bwe kiri. Gaddafi collapsed on his road to that, and we don't want Museveni akolapsinga n'eggwanga lyaffe ng'alina ekirooto ekitagenda kutuukirira ekyokulowooza nti asobola okugatta amawanga ga Africa. Wano wennyini wamulemye. Look at the neighboring countries, amawanga agatuliraanye. He's partly to blame ku bizibu bye tulina wano Uganda n'amawanga amalala. People are credit him against Somalia. When you credit Museveni against Somalia, mpamu eddakiika emu tusooka tunulire mission yali ki, akolera ani? Museveni akolera ani mu lutalo lwe Somalia? Akolera America. I want us to genda Somalia. Yes, akolera America n'abasirikale baffe aba UPDF sente zibaweebwa ne batazifuna nga bwe bateekeddwa okuzifuna. Ekyo kimanyi? Tuli kumpewo. Yes, nkimanyi. Manyi siri mu kisenge. Joseph Kabuleta ogenda kubeera president. First of all, kankubulire. Kamaliza ensonga ya Somalia, nze saagala Mwami Museveni aŋŋambe nti tugenze e Somalia tutokosezza enkebete abasirikale baffe bafiiriddeyo ku mission Uganda gye tutagenda kufunamu. I'll give you an example. America yasindika abasirikale mu Iraq. Omanyi business America ze bafuna mu Iraq? Mpitirivu. McDonald bana bakola pizza. Emisana nga batika pizza bazitwala mu lutalo mu Iraq. That is business for the American businessmen. Mbuuza fwe tugenda Somalia tufunamu kinga eggwanga. Look at South Sudan. South Sudan eggwanga lyatabanguka. Kenya kuba balina abakulembeze abalowooza, balina abakulembeze abalina business acumenship, abamanyi business, abamanyi okubala. KCB, Kenya Commercial Bank, ina branch South Sudan. Mbuulira fwe tugende South Sudan, bwe tugende Somalia, banna Uganda balina business baliyo. Kenya media houses Kenya Nation Media erina outlets South Sudan. Mbuulira Uganda government nga twewaana ffe bajja nti mu region eno tu pacifying ekitundu. After pacifying bwemala okuleeta emirembe mu ggwanga X, Uganda ng'eggwanga, because tulina okuba n'abakulembeze abalowooza ku business. Uganda ng'eggwanga tufunamu ki? Kale nze bw'onnyanukula ekyo ng'amanya Museveni mulungi nga mukubira mu ngalo ndiwe bale kusindika basirikale Somalia. But a situation whereby abaana baffe bagenze bakutukidde amagulu e Somalia, abaana baffe bagenze bafiiridde Somalia, abaana baffe bagenze bakoze bakomyewo wano nga bawenyera nga ne sente zaabwe muziridde. That is crap. I can't take it. Kabuleta ogenda kubeera president. Somalia eriyo olutalo n'amawanga gatuliraanye. Ogenda kukwata kyembadde njagala kugamba Somalia tebakyamwetangayo. Basaba UPDF okuvaayo. America opened an embassy there. Eriyo Don't interrupt me. Okay, gena mas. America opened an embassy there. Tebakyetaaga Uganda. Edda ojjukira no president wa South Korea we yajja no mukyala bajja ko corruption. Packaging. Nga Museveni bwa geza n'avaayo n'agamba nti we are pulling out of Somalia. Tugenda kujja amagye gaffe mu Somalia. Nga bonna bajja mwegayira nedda togajjamu nga lwakuba baali bakyatwetagayo. Naye kati baatuuka tebakyatwetagayo, baggulawo embase, kati baatebenkera. Baani abatebenkera? Somalia, to give an extent. This week twatuteyo abalala abasirikale. Anti kyenkugamba, we are now kati ffe twegayirira okutwalayo abajaasi rather than okutwegayirira okubatwalayo. So kyengezaako okugamba nti you are the president kati oyogera oli president oyogera ku naddala foreign policy. Foreign policy omanyi so many people want to ask foreign policy. Ne kangezeko kugamba yes, every foreign policy eri based on kintu kimu kyokka. Entalo zonna ezirwanibwa mu ggwanga lino omanyi edda abantu balwanako ne World Wars olw'omukazi ne batandika olutalo lwa mukazi, abantu ne bafa. Then later on abantu ne batandika okulwana lwa ego nti ogambye ki. Ne kati every war is about economics, finance. Yes.
tewali muntu asitula bigere genda kulwana nga tekiri mu sente kati actually nabikonyeeko abyogedde bulungi kati bwe tubanga tetulina kye tugenda kufunamu as a nation economically what is the purpose of the amajo gendayo okuyamba ku baganda bafe because issue eriwo obayamba ng'olina kyosuubira okubafunamu olidde because kati olade bano bayita development partners bana abazungu batuwa sente nga balina kye basuubira from us at the very least okubeera a market for their products. Yes. So buli gwoyamba obaako nekyokola ki kyosuubira omufunamu kino nkyogera nga you know as a nation sigamba ng'omuntu. Yes. Ng'omuntu maybe nyamba abantu nga sina kye basuubiramu naye as a nation oba olina kyosuubira okubafunamu naye bw'oba toyina then oyamba baki so kati kyengezaako kugamba ate kyenagambye wano ku beginning saagala eno debate ebeere kugezaako you know nsonga za you know government Museveni and what nkugamba twogera ku bipi ebijja ebikadde their time is up. But tosobola kukuleta bipya nga tomanyi bikadde ebikadde twosimbira tewali muntu awuliriza wano radio eno atamanyi bikadde tubibaddemu tewali muntu atabimanyi tewali muntu atamanyi mbeera eri mu ggwanga lino tewali muntu atamanyi bintu bigenda mu maaso buli omu abimanyi kati nze kyenagamba saagala lamenting oba we are lamenting this oba bantu batukoze kino no we are looking at a post Museveni Uganda because that reality is a few months away now. Okay, we are looking at a Uganda without that man. So kati problem jenina ngenda ku radio stations. Yes. Aba mawulire erinyero lyabayingiramu nnyo you know you can't tosobola kwogera like ku nsonga nga omuntu ataliwo gwe mwagala okwogeraku kati nze nonfuula a commentator of Museveni's government. I am not that. He has his people like this one. Like let those who are supposed to talk for him talk for him. Me, I'm not here to talk about him. As far as I'm concerned, he's totally yesterday's news. Now the news is looking elsewhere. Ne of course kati olaba nazo nakugambye nga twakajja wano n'ekikugamba neero omalirize ozizeemu kati ataakoze kino so nonteka ne cycle yensonga laki nadde saagala kwogera linnya nonteka mu cycle ey'okubeerawo nga actually ndiawo nzira mu bibuuzo kugamba about him kugamba you're making me an analyst of Museveni's government kubanga incumbent president people are crediting him against n'ataasa amawanga amalala gogamba si kirungi kati ng'agenda okubeera president gwokola otya sinagamba nti si kirungi tewali yagambye nti si kirungi actually no whatever Kazibwe naye tanaga nti si kirungi naye agambye tulina okufunamu benefits eziri economic nga za ggwanga si za individuals zemutalaba ezitaliwo of course wabeerawo ezaba individuals era ne Somalia wali abafunyeyo era ne South Sudan waliwo abafunayo ng'eggwanga obanga ba individuals ne Congo waliwo abafunayo individuals ne tugamba as a nation tugendayo kati olaba twatandikirawo kulwana those expansions towards zatandikirawa Rwanda right now our border is closed already yet we played a role in putting them you know the government that is on power Nikat right now border is closed kati where does any benefit from that nekirala ndowooza nsojwa bwana Joseph nekirala ng'eggwanga tuyina okudefining era kino kye tuleeta mu National Unity Platform wansi obukulembeze bwa President addako Robert Kyagulanyi Ssentamu twagala okudefining era abamu batubuuza nti mugamba NUP twagala okudefininga foreign policy ya Uganda eri ki Omumerika kugamba put America first for emyaka gyonna gye tubadde nga tukulemberwa tetudefininganga foreign policy ya Uganda bweri tetumanyi interest zaffe. So this is one of those cardinal questions that are going to be answered. Ebibuuzo ebinene semabuuzo bitugenda okulabika nga twanukula nti enteekateeka yaffe mu gavumenti empya eya NUP foreign policy enkolagana yaffe n'amawanga amalala yeesigamiziddwa ku ki not whereby nga mulina omukulembeze nga ayagala kubanga Gaddafi yagendanga mu summit z'abakulembeze abalala nga foreign policy ya bunyomi
kujoga kuzalawa yajja wane emunyonyo Gaddafi abakulembeze batudde mu conference n'afuluma ebeeru n'anya kakaawa Gaddafi n'agenda mu lukuŋŋaana lw'amawanga abakulembeze b'amawanga g'Abawarabu na beekubye ebifaananyi neyesigama abakulembeze banne Hosni Mubarak n'abeesigama for a photo shoot. So si tulowooza nti Uganda at this moment nga tutunulidde amawanga agatwetoolodde foreign policy yaffe erina kubanga yesigamiziddwa ku ki business mindset erina okubanga ekyuka. Uganda tuli ggwanga eririma naye olunaku olwaleero mu nteekateeka yaffe nga tetulina gamba nti nno bwe tusindika baambasada baffe Kenya, ambasada waffe ow'e Rwanda, ambasada waffe South Sudan, ambasada South Africa asobola okusikiriza abasuubuzi ne ba investors ne bajja wano ne bafuna ebirime byaffe ne babitwala ne tufuna akatale. Ekyo President Museveni takikoze. I'm not seeing it. Olwaleero twandibadde tubeera mu COVID n'abadde mu byalo wiiki eziwunzikiddwa abantu nga bangamba Haji twalima amatooke wano amatooke nga bajja bagagula 2,000 ettooke eddene obulungi 2,000 mu biseera bya COVID. Fenno wano e Kampala nga tugamba kirungi Katonda atusaasidde emmere erabika which is very good. Naye ndowoozamu nti omukulembeze singa twali tulina omukulembeze alowooza okusinga ono gwe tulina mu kiseera kino twandibadde tupakaginganga amatooke ne tugatwala e South Sudan ne tuteeka amatooke ne tugatwala mu Ebungereza ne tuteeka amatooke ne tugatwala mu mawanga ag'omulyano ku scale ennene. President alina kye yakola presidential initiative on banana Mwami Museveni twalooza kigenda kuba kirungi nnyo presidential initiative on banana something bagamba bagenda kaza amatooke bagatwale. Njagala bannayuganda baveeyo babagambe ffe twalima amatooke twagatwala mu nteekateeka eyo bagagula bagatwala ebweru. Uganda tulina resources mpitirivu nnyo ezitabadde tapped into. Enkuba etonnya olwaleero twogera ku by'obulimi gavumenti evuddeyo erowoozezza nti tusobola okuyamba ne tubeera ne stock farm oba yante ne tugenda kuba ne faamu ennene ey'ebirime tugenda kuba ne faamu ennene ey'akasooli whereby Munnayuganda asobola okulima kyalimye n'akitwala ku webagulira gavumenti sente eteekeddwawo gavumenti naye neekola chain of distribution paka lutwala ebintu bino wabweru. These are the issues tulina okulabika nga twogerako. Naye olwaleero foreign policy yaffe is a disaster nga tulina abaana baffe bwe tutwala gavumenti y'abaana abasajja beeremeseza okufuna emirimu wano ne batunda ebibanja ne bagenda mu mawanga g'Abawarabu bali mu biyumba balinga nte basula bubi abaana abamu bagudde eddalu. Ambassador waffe mu mawanga gano nga tasobola ku raising a finger to talk about this. These are the issues that twogerako United Arab Emirates. Abaana baffe bannayuganda bangi baliyo babonaabona. Tulina embassy. What's the ambassador doing? Basasula sente mpitirivu. Government ebawa byonna bye beetaaga. Be baleeta embeera ewaliriza abaana baffe abaasoma n'abataasoma okudduka wano Uganda ne bava mu Kalaayi ne bagwa mu Fulampeni. Bali mu Fulampeni bakola bubi tebabasasula embassy esirise. So these are the issues that twagala okulabika nga tuyingiramu nga National Unity Platform mu foreign policy n'okuyamba abantu abali wano n'abali ebweru. Uganda gwanga gagga only if singa terinyaguluddwa abantu bano. Ampuliriza wona sino kubanga otumbudde tuli live ku 1.9 Success FM Yugi genda yo tuli live RDC yatwegase kodda ku dakika 18 ezise ku saawa esatu program akatutuke byobufuzi togera ku governance togera ku Uganda tutero kwogera ku Uganda gyevudde weeri ne wetwagala egende Joseph Kabuleta agamba president to be ayagala kuteekateeka bannayuganda istorono amukoye ayagala kuteekateeka gwe munnayuganda mu Uganda ki gye tulina okubeera nayo after his excellency Kaguta Museveni araddisimbuliza kubawuliza. Mukama wange njagala kutwala mugisa guno okulamusa kubatuuliza bwenna abali ku Success FM n'emikwano gyange abunsanze wano na kumpisi n'abakwebaka kubanga olunaku lw'eggulo twabadde n'okulonda kw'aba ssentebe ba district ne ba councillors so telling okubala okutwala obudde bungi nnyo naye twabimaze bulungi era fe abanamukono tutwafunyeyo wadde emirerembe n'akamu ab'emukono njagala kuyozayoza banamukono mwenna ku lw'okukwatagana bulungi n'ebyokwerinda tulaba nti abakulu abantu ne balonda abantu baabwe balowooza nti bakulembera abayiseemu bayozayoza abatayiseemu si enkomerero naye ekikulu njagala kubebaza bonna abayenyigidde mu kalulu kwesimbawo abalonze bonna balaze empisa nungi okulaba nti abalonzi ne balonda abantu baabwe baagala ate
nze ng'omuntu bulijjo nasabadde akalulu kanako mu mugongo kubanga ova ku polling station ng'omanyi nti awo tuwaabwe gye wadde akabonero kugamba tekabaddeemu kubba tekabaddeemu ki kabadde kalungi ku polling station tuwasaba kuba okubba kati gwe nobwoba nga ogenze n'okyusa empapula naye abalonzi wali bamanyi kibakola ki kibalonda kati era ojja kulaba ne petitions katugambe nti wezinatandika okuddamu nti mudde musimba tikitwala ddakiika 3 20 minutes abantu bamaze kukolaga ekibaagala so akalulu kabadde kalungi to me nze nakisaba dda abainaremu ne banyanukula actually kyasookeramu LC ntugirona ng'omugongo nze actually ne president nandiyagadde tulondere mu mugongo omuntu amanyi nti oyo bamwagala oyo tubamwagala nga kubwa president nako tusimbye mugongo ate kano lwaki kasoboka taka president akatabagunda aba NRM balondedde ku kyalo at the village kati electoral commission erondedde kumpi kumuluka lwaki tusobola kulonda ku byalo ntwemererwa kulonda kumuluka and remember this is just a party so I don't see why we can even not do it at presidential by electoral commission tekiraga nti eggwanga lyaffe tetusobola kuteekateeka kalulu kamazima nabwenkanya eri akakyokka ebyokulonda bwe tuganga tugamba nti kati okusimba mugongo ewali solution kati ate nze mba nekusuubira nti oteekumanyi biri mu nsi kubanga America bagenda kukozesa email simanyi biki bademe tulina kudda waggulu America gyoyogerako President Trump okimanyi nti bamutwala mu kooti ku lw'okubba obululu emisango nagiwulira so if Americans can still say nti wabaddeyo kubbira obululu America ina emyaka gye bwetaaze kumpi 36 mu Uganda mwine emyaka emeka so bwekituuka mu kalulu ekyomukisa omubi ak'obuntu kasingako eggwanga that's the challenge world over sibe mu bya Uganda byokka but if we have to clean this environment nze kunga omuntu ne bwa president twana bulondedde mu mugongo ntulaba ibino ebikwekwasa ne bigwawo nubugenda nokyusa naye ku polling station ova abantu gabago ntawe gwe tutumwagala ekyo debate nekola ki negwa and I don't see why if a party just a party can organize at the village level kati fenga eggwanga electoral commission emerwa kutegeka because their polling stations are above they are almost at the parish level nosanga ku muluka waliwo police stations nga bbiri oba emu naye bano bategekedde ddala ku kyalo so me as far as I'm concerned the country has the capacity to organize at the village level but of course kimanyi bate kukyusa etteeka which is not there but that's my desire and maybe with time it can be accepted. naye akubaka bwa parliament kafiiriddemu n'abantu masasi ganyoose buli kimu kyanyoose anti nkugambye nti akalulu ak'obuntu kasingako eggwanga oli ateeka ate naddala kati mu Uganda byayonooneka politics is no longer service abakola semateeka eno gyotambula nayo baali balungi nebakola semateeka ennungi nebagamba nti we shall have honorable members of parliament ne bateekawo n'obuvunaanyizibwa kimanyi ab'ekitiibwa ab'ebitiibwa nnyo si kitiibwa kyokka so baali balowooza nti omuntu bwafuuka omubaka wa parliament tasobola kukola ekintu kyonna ekikwasa ensonyi oba ekiweebuula eggwanga kati ne babakkiriza nti mu Uganda parliament kyekitongole kyokka ekisobola kwewa omusaala n'okwegerekera ensaku ekyomukisa omubi tebalowooza ko time will come nosanga nti aboyisa ab'ebitiibwa bakola ebintu nga byakibogwe nga beerowoozako bokka tebalowooza ku ggwanga and that's the biggest problem kati niwesanga nti mu Uganda lwaliwo mulimu ogusobola kuba nga gwe gusasula obulungi ate nga totawanya ekinene gwa politics. I'm an advocate agamba nti tuteekwa kudda mu kisenge and we bring a law erigamba nti politics buweereza si mulimu si business naye kati saawa eno ekiriwo esaawa eno Mwami Bashir agenda mu ruumu ye n'akuba calculator buntunda ennyumba zange 2 ninfuna obuwumbi 2
nteeka mu kalulu myaka 5 nfuna muki ndowooza oyogera ku Bashir omulala ow'e Sudan atali wano bwofuna obululu 5 amine obuwumbi 5 myaka 5 ayo business efuna that's why agenda kakuwa that's why business I mean that's why elections now it's a business of do and die sikulwa kuweereza era omulundi ogusoose let me move my point sikulwa kuweereza but because people are looking at themselves as individuals my conviction and belief byenkola by the way nze wompo bwa RDC emikono nga gyendi whether you like it or not I'll do my business my work as it is required in the law. Omulundi ogusoose obagwani oba ina kilo zenkana ki my obligation and responsibility is to make sure ntabana Uganda kibansubira mu RDC kyenkoze nzikiriza nkwebaze let me first finish nzikiriza nkwebaze gatebinawula abana Uganda kimba kubirizamu turi mu kulondo rwa rero of course buluna bwikizibu kyabwe abalonzi bamwe ekirungi kiri ku radio y'omulokole Bible ine yogera weyogerera obusatu Trinity kati obusatu obwo abalonzi oluusi nabo bakola mu ensobi weesimbyeko bamwine omusuubuzi niweesimbako Ssentongo omunadiini niweesimbako kankozese Bashir as an example niweesimbako Bashir ng'omukulembeze kati ensobi y'abalonzi gye bakola mu kiseera kino kya campaign bagenda obukulembeze ne babuusa Bashir ayandibadde empeka y'obukulembeze ne babukwasa Ssentongo omusuubuzi kati ate ekiseera ky'okulonda omusuubuzi ne bakwata bamwine omulokole ne bamukwasa obukulembeze amina obusuubuzi ate ne bamubuusa ekibuki so ne babitabula kyova olaba wadde tuvumirira enguzi you see me I'm on the ground tuwali kintu ekinyiiza omuntu aze anoonya kalulu ayagala kukulembera abantu ne batandika kukwata wano ku mmiro nti vaamu kovaamu abasajja oyo mwogezi naye kizibu ki masanda gaffene talina kavaako deno linatwalirizibwa n'ateekayo esente kati mugubuuza omulonzi oli bw'aba ng'ayagala kukulembera agenda kusakire akuleetera obuweereza kumpi lwakyakugula ekibuuzo ekidakala tutuuse tutyawo because bw'ogoberera palamenti ezasooka nze mpuliriza njagala kusooka naye mulage ensobi ye gwe omulonzi okwata ku mmiro wooti oli n'akwata kawala gye n'akakuwa n'akwata ekikomando n'akikugulira manya bumanya nti alina wajje bw'aliba katonda muyambe n'atuuka ateekwa kusooka zibe ekituli ekyo alyoka kukola ki that's why we get leaders bakiyita mu lujja etalina nsonga yayo utwagala the only person I have liked in this nanteekwa kumwogerako ye Katole Bwama nti yakugamba kaati ye Katole Bwama yabagamba sigenda kuteesa era tateesezza tumusuubirayo enguudo nze mumpe ngende nange nkole ki ndyeko kati ate naawulire nti kati enaku zino yagambye mumpe tugende nze naaliddeko kati njagala kati kisanja kino mumpe tulye ffenna olaba oyo tolina bwomubuuza luguudo tolina bwomubuuza mazzi tolina bwomubuuza masomero ekyo takisuubizanga kubanga manifesto ye yali very clear era agikutuukiriza bulungi so the question is gwayesimbyewo ddala ekyoyingiddemu okimanyi era bw'oba okimanyi kituufu ogenda kukolera bantu oba ogenda kwekolerera ajawo wenyini olwaleero singa gavumenti yaba mwami Bamwinondo tetukumidde mu bwavu bwe tulimu ffenna mwami Bamwine mbadde ngenda muwaayo akasente agulemu seggwanga y'enkoko awute singa temutukumidde mu bwavu mbadde ngenda kuwaayo seggwanga y'enkoko ogenda owuute kubanga ayogedde amazima era tukwaniriza ssebo mu NUP ebirowoozo osooka owulirize ssebo obwedde oyogera nga nsirise obwedde oyogera because ebirowoozo bya mwami Bamwine bye binnyininyini bye twogerako naye ate wakati mu kumwebaza okwogera amazima njagala mujjukize nti bo bennyini be bapresidinze over this
Uganda ebaddewo tetandikidde mu 86 oba okulonda tekubaddewo mu 96 nga bwe twalonda ababaka ba parliament ne bajja naye kasookedde nga tubaawo mu bukulembeze bonna gavumenti zonna ezize zibaawo tetubeerangako na government a presiding over monetization of politics nga government yaba bamwine bano Mwami Museveni n'agula ababaka bajjewo ekkomo ku bisanja bakakoza bibaleeta ono wekabula Mwami Museveni joli abalamu n'agula ababaka mu kabondo ka NRM ne mukyala Nankabirwa ne babawo obukadde n'obukadde bwa ssente zirina okugenda mu malwaliro obukadde n'obukadde bwa ssente zirina okukola enguudo bayise bajje kkomo ku myaka togikwata siri ku information But you had an hour? No, I had an hour since nagambye okerewe since nagambye okerewe uliriza RDC You said you were giving information. Chetugamba kino Kansoke mali change. No, agambye abaddewo information. No. Kansoke mali change. I'm submitting. It is my submission. No, you told me you want to give information. No, I'm submitting. Actually, yangambye kenyini. It is a submission. It is a submission. Kansoke mali change. Byonna byebogera bwakakasa nti no monetization of politics ajja kuga business katulagira ddala bulungi nnyo nti embeera eriweega kutuusa kuva waggulu ku mutwe twetaaga kutuusa obukulembeze bwonna okubira ddala ku mutwe because bwetuteekawo system y'abaabamwine bano tosuubira kyanjawulo bajja genda mu maaso okugula abantu akaba kabeere ka ssente twetaaga ebyobukulembeze information bwamala kugimpa tetufuuka debate naye nakubuuza RDC ekyo kyonna kivaawa kubanga Aji Kazibwe Bashir na buli omu yeekwasa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yatandika n'okugula ababaka yabira bwati buli gikwateko otuulyayo ssente zayitinga na buli kimu akitaddemu ssente nze no ekinjawukana n'abyabufuzi abasinga obungi kababeere bali mu gavumenti abali mu gavumenti nze bw'ompumukisa ninzija kutiiku radio yaffe eno yes Success FM nze ndowooza ku Uganda obuvunaanyizibwa bwange Museveni tafuuka manifesto kubanga kati bw'oba olina program kizibu kyange kujjako Museveni yes singa tavaako kikiddako oba singa avaako so what kimbuuzi so nze singa tavaako Uganda yogera kwonooneka nga nsinzidde singa avaako tutereera ku information omukulu gy'abadde aweereza nze mpaayo obudde bwange okusoma mu biseera bya Amin ng'ajja ku gavumenti y'Obote 1 saaliwo naye okwe nali mwana muto naye bw'osoma ensonga 17 Amin yagira ku gavumenti yes eya Amin yes ey'Obote 1 nsanvu mugumu n'oddako n'ofuna ensonga actually nazo zaali 17 ey'abaziri yokkero ey'Otito Kero ng'ajjako gavumenti y'Obote ey'okubiri yes n'ojja mu 10-point program ezamu eza NRM there has been a constant factor eriwa nti omuntu mu butonde munafu ensonga ya bribery Amin yagyogerako yali nsonga yamugisako gavumenti yes ensonga corruption bribery bulyake okay katukiyite bulyake obubbi nepotism byonna ebyo yabyogerako kitegeeza era singa kyandibadde kyali kyangu eno radio success ey'omulokole singa kyali kisoboka bwe kityo n'eddiini tizandibaddewo kubanga ezino zikiriza mu Kristo kubanga omwana wa Katonda Jesus yafa mu myaka 2020 giyise ekyamutisa kyali kimu kyokka ntaafiirira boonoonefu enserokoke tubeere emirembe naye olwaleero nkulayirira bw'ogenda wange mukono wali ku poliisi n'ogenda mukomera ojja kusangamu ba Fred abakristaayo ojja kusangamu ba Moses abona gye bali meaning nti mu butonde mankind munafu ekikulu kyandiba kiri nti ntoke ebyonna tebuwulidde kale katuga Museveni talina kyakoze actually talina kyakoze naye mubutakola bwe abannayuganda balaba nti myaka 35 yakyali mulungi ubaagala kubanga butwetoolera ffenna tumaliriza ssemateeka ng'etusibye alina obuyinza obulewondo omukulembeze nti bantu kasita abasinga obungi bagamba nti oyo twagala
gwe atari mumativu n'abo abakyogedde mbankuwa amagezi gamugoka nti ddayo ku board ku drawing board okole kibayita branding oba oli awo obubaka bwo tebwatuuka bulungi oba oli awo obubakawo abantu tebabwagadde then obudde obuddako ofune kibayita momentum omuzinzi something like that ofune momentum kikuyambe naawe bakukkiriza mbyoyogera naye olunaku lwokola nti President Museveni ye manifesto yange. By the way, there are many people who have turned Museveni as a manifesto. Tutekuja kwa Museveni.